Bebe cool. Is Bebe cool here? I get up, Kenzo Yalemisa, Kenzo Yamelis, smile with Vivana. I had been trying to work with the Bebe cool. Is Bebe cool here? Is he here? Because he was trying to set up a recording center somewhere. I don't know what happened to it. But when Kenzo came, we had no problem helping them. Katambi kentandise nakoka President Yoweri Kaguta Museveni eranga katambi yakakwatibwa wiki emu emabega ku mukolo ogwa Yoweri album launch. President Museveni we yali azze okubanga alaunchinga album ye eyamutegekerwa Eddy Kenzo wamu n'abayimbi abalala wabulanga ku mukolo ogwo Bebe Cool teyalabikako. Kati wakati nga Bebe Cool teyalabikako ate nga amanyiddwa ennyo okubeera ku mikolo gyonna egiriko President Museveni ate nga ku luno omukolo gwali gw'abayimbi ebibuuzo bingi byatandika okubanga byebuuzibwa oba ddala Eddy Kenzo eyali ateeseteese omukolo guno yali ayise Bebe Cool oba Bebe Cool yali ayitiddwa n'agaana okubanga alabikako. Wabula President Museveni wabanga ayogera akoona ku nsonga y'okuba nti yawa Bebe Cool ssente Bebe Cool akole studio. Wabula nga ate President Museveni alaga nti alabika tamanyi biki bikwata ku studio na biki ebyatuukawo ku nsimbi ezandiba nti zaweebwa Bebe Cool okubanga akola byonna byayina okukola. Ebibuuzo abantu wera President Museveni wamaliriza asiima Eddy Kenzo ng'agamba nti Eddy Kenzo ye ali honest bwe yakolagana naye. Bangi ne batandika okubitambuza nti oba osanga Bebe Cool yateekebwa bbali ku nsonga z'abayimbi mu maaso ga President Museveni nga Eddy Kenzo yatembeetebwa. Kati nno tubadde tuli awo ennaku zino wabaddewo olutalo olubadde lutinta ne sekutinta yenna wakati w'aba Gagamel wamu n'aba Big Talent ntegeeza tiimu Bebe Cool wamu ne tiimu Eddy Kenzo era nga babadde bagamba nti waliwo clash ey'enjawulo. Kati nno akavuyo akaliwo eddakiika eno kigambibwa nti Eddy Kenzo ne Bebe Cool byandiba nti Eddy Kenzo alina ebiteeso byateekayo mu bakulu nga bikuba Bebe Cool okusinziira ku mwana mulenzi Kasuku era n'embeera yonna nga bweri mu kusajjuka. Tova ku video. Kenzo yagamba president nti mu kifo ky'okuwa ssente abayimbi bano engeri gye tulina federation bw'oba onooyimba erira tukwate abayimbi b'erira abali mu federation bajje bakuyimbire osale ku expenditure mu kifo ky'ozunga ng'ogenda simayotwala Chameleon Bebe Cool bonna bagravity bonna bazze kuyimba nti abeeri kuba ate abeeri bajja bategeera nnyo okusinga bano abajja obuzzi kitegeera muneeri obeera ompawalinza abaaki abeeri. Kati eno jjukira ate Kampala omugaati gubadde mbu Bebe Cool yadde asasula abayimbi nga yakwasaganya ebintu ebyo era mbu ekyo ekiteeso kyagenda paka mu Seeke nalabye gundi akyogera kisa kya Mukama. Ensonga eyandiba nti ereetawo okugugulana wakati wa Bebe Cool ne Eddy Kenzo nkakasa bukakasa oba otandise okufuna torch nti ku babiri wandiba akayagala okulinnya mu mugaati gwa munne n'okwagala okugula obuganzi mu bakulu. Ekintu ekizze kyogerebwa ku Eddy Kenzo nti yayogera bw'atyo ku nsonga y'aba regional artist ate nga Bebe Cool yasasula abayimbi kiba kiina engeri gye kifufunyazaamu naye ku sayidi ye Bebe Cool Eddy Kenzo teyeegaana kyakuba nti yaleeta ekiteeso ekyabayimbi aba regional. Overseeing docket nagenda nenteekamu ekirowoozo kyange nenvaayo kyabayimbi ba regions nabo baconsidering beba babeera ku front beba babeera majority nga be bangi era bune tuteesa ne tuteesa n'okuteesa
ne NT ne SG nti bagenda kuyimba batano ku buli laale. Abaki? Aba regional artist. Kuba manenda kubuuza. Gasimanya ani agenda bahandolinga ani agenda basasula. That is Eddy Kenzo. Eddy Kenzo annyonnyola nti ye bwe yaleeta ekiteeso yali tamanyi mu butuufu bwakyo ani agenda kusasula bayimbi bano era ani agenda kubahandolinga. Wabula ye yaleeta kiteeso era Eddy Kenzo ekiteeso kino akiguza SG abayogera ku Secretary General wa NRM omu ku bakulu mu NRM. Ekitegeeza nti abamu bagamba nti wano Eddy Kenzo abanga bypassinze olw'ensonga Bebe Cool ye yandibanga yakwasaganya ensonga z'abayimbi okubafuna recruitment wamu n'okola disbursement n'okola okusasula. You get the point. Kati tugende mu maaso. Mwana mulenzi Eddy Kenzo yeewuunya abagamba nti ye ne Bebe Cool tebalima kambugu olw'ensonga nti ne bwe yali agende pakwaki yatuula mu lukiiko ne Bebe Cool era nga Bebe Cool ye yamuwa n'ensimbi. Soka owulirize. Meeting anenkubira Bebe Cool nanga tugenda meeting of skies. Ne tu meeting of skies. Mwasisinkana. Liso kulizo. Nga meeting erimu Mutabazi manager we n'omuvusaji omulala omweru ne David nyanene yabira ne Bebe. Kabdu. Era ne tukkiriziganya bulungi nnyo. Ng'oli naani olwo? Nze ndi ne Bebe n'abo basatu. Gwagenda weka? Nze ka tiimu yange yasigala bweru. Ne tudiscuss nga nti kati tiimu esooka egenda osookawo bagambye eyabano eddako ya sub-regional artists. Kuba nze nali njagala babenga ba sub-regional babeera bali ku front. Babeere party. Babeere nga ne be bangi kubanga eri waabwe. Okitegedde? Babeere nga be bangi kuba eri waabwe. Then bano aba national twandiyise national aba crossover bajje beegattemu. Ekyo si kyange bameka namba ki babaani ekyo si kyange. Okitegedde? Wabula omulimo gwange nga oversee oba leader kujja ne manya nti bigenda tambula bulungi. Buli muntu ali catered for. Ne tukkiriziganya ne Bebe ye nyini yampa ne sente zagenda wa epakwaki. Bebe Cool nakuwa sente ez'okuyimba epakwaki. Ne nsigala nga ndaba bantu buli mwayogera bino Kenzo yalemeseza kino Kenzo yameneseza simanyi nawe ne bivana we bikoma. Okay. Of course nze sikenda nga kugwakanya nsonga ya bayimbi genda kuyimbayo mu campaign sobola. Kyo Eddy Kenzo muwulidde bulungi akyegaanye. Ekibadde bangi batambuza nti Eddy Kenzo yabadde nga aleeta ekiteeso nti abayimbi abava mu Central wano yogera ku bali Lupazo ba Gravity n'abasigadde nti bw'ateesa nti baleete ba regional artist abanga akuba ekikono abayimbi abava wano abatendebetebwa omukulu Bebe Cool mu mbeera emu oba endala. Era mukadde kekamu mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Kenzo alina kyagattako wano. Ate eri mu doketiyo. Kankubuli natula ne Bebe ku Sky. Nemugaa ne Bebe sente ezi ne zigenda okuweebwa abayimbi ba national ntono. Okitegeera kye twandikoze mubuuze Bebe. Nemugaa kye twandikoze tunoonye tusale amagezi gonna bwe tuyinza okunoonya muzeeyi. Baako kyokolanga nange bwe tumunoonya tumubulye nti sente zino tezijja kumala. Era ne tuteesa. Nemugaa kangere nga nnoonya nga nawe bw'okola ki bw'onoonya. Bamutabazi bali mu meeting. Bye twasembayo okwogera. Ebisigadde nange mbiraba kuno ku internet. Kiwulidde mwana mulenzi Eddy Kenzo agamba nti baateesa bulungi nnyo ne Bebe Cool ne ttiimu ye. Kati naye yeewuunya bwewuunya okulaba omuliro abaana gwe bamusindikira naddala abagagamera. Ate nga bye baateesaako byali biralamu. Agenda okulaba nga abamulumba balina engeri gye bamukiika eggaali emwewuunyisa. Era mukadde ke kamwana mulenzi ono Eddy Kenzo Msuuza. Anti kati okusinziira ku level ya Secretary General baamuwa budget gy'atasobola ku exceedinga ndowooza. Naye ng'ate ffe oluvannyuma lw'okuba nti alina budget eyo tulowooza musobola okulobinga. We can lobby more because so kati gw'ogamba Bebe Cool mwongere mukwatagane munoonye president bongere abayimbi sente ne numbers namba yeeyongereko ne sente zeeyongerekoko.
Okay. Abantu Kenzo mwamufunye bubi okusinzira ku kyagamba. Sikiwanti waliyo ndowooza lugambo. Ulidde mwana mulenzi Eddy Kenzo Msuuza yagamba ali open okuddamu okukwatagana ne Bebe Cool basobole okuba nti batwala ensonga mu maaso ye talina buzibu nga Eddy Kenzo wabula guno si gwe mulundi ogusoose Eddy Kenzo okufuna obutakkaanya ne Bebe Cool ifatolu weebuli gye buvuddeko we baleeta Diamond Platinum mu Uganda abamu ku bantu abakuba emimiro yali Eddy Kenzo era teyali musanyufu olw'engeri Diamond gye yayisibwamu ate ne Eddy Kenzo engeri gye yayisibwamu ne baloko artist. In fact Eddy Kenzo interview gye yakola yagikola nga alaga obusungu bw'amaanyi nnyo eri Bebe Cool nga tayagala na kumanya kintu kyonna. I'm talking about the Ntungamo incident. Abasinga abayimbi naddala yanokodde nti abayimbi tebategedde essence behind that coffee marathon. Kasita yategedde ajatu. Uncle Kenzo, we coffee marathon eyo wagitegedde essence yabadde. Nze nali ngenze kuyiyo. Bino n'abambulidde ebirala nje mbagambira ebijja bibaga. Nali ngenze kuyimba era nayimba. Yagambye mbu babadde bakola East African Unity oba integration kwegamba nga bagatta abantu so nga balina okunokola. Ekyo saakitegedde yakitegedde. Yakitegedde. Uncle Bebe Cool yayongeddeko n'agamba abayimbi abasinga batwatwalidde abali mu lamenting eyo outside oba abali mu kaayana wafinensi yaabwe babadde tebasobozesa kubeera awo sente tebateeka music bakuba nnyo shows kwegamba tebali scarce. Was Eddy Kenzo interview eyaddirira okwemulugunya kwe yali yeemulugunya olw'ensonga baleeta Diamond Platinum mu Uganda yajjira mu nnyonyi yiye nga ye era nti yaweebwa omusimbi mungi nnyo. Ekintu Eddy Kenzo kyatakkiriziganya nakyo wabula ate ye Bebe Cool yali akitembeetera nga akikkiririzaamu era Bebe Cool alina obubaka bwe yaweereza obwali busookasooka obwatabukula Eddy Kenzo okkakkana nga interview eyo nga bw'ogirabye bw'atyo bwaddamu ebibuuzo. Si bwewokka of recent I think it was around May this very year. Mwana mulenzi Eddy Kenzo era ayanukula Bebe Cool mu ngeri eyali enkambwekambwe oba eyali ey'okwekandula. Bayina bato ya muyimbi kyali global n'atali wane Uganda. Kigambo global. Sanga nnyo okuddamu ebyo ebiboozi biri peti. Mwagala kunnafuya ate munzize nnyo mu mboozi ez'ekinafu oba okitegeera. Mumbuuze ku bintu ebirala naye how can we even discuss that? Nkugambye ekigambo kimu. Performance mu Africa kati nzira mu continent nensi tuziveeko. I have performed in Africa mukimanyi. Performance mu Europe mukimanyi. Performance mu America. Performance mu South America ne mu Asia. It is on record. Mbaki kati simanyi kyo kirekeddeko. That was Eddy Kenzo. Just some moments, a few to mention. Nayenga weziri Eddy Kenzo nga clashing ne mwana mulenzi Bebe Cool. Kati no tubadde tukyali ku ebyo. Eddy Kenzo yanyonyodde ku Federation nti bannayuganda mulekeraawo okulowooza nti ya NRM. N'abagamba nti mwana mulenzi Pallaso temwamulabye. Pallaso wa NUP ye Eddy Kenzo wa NRM ekitegeeza nti Federation y'abayimbi bonna. Eddy Kenzo for you. Siwagira Nope. President atutwala abayimbi. Nze siri wa Nope ne Vice President wa Nope era gyali akuba ne campaign. Ani Vice President? Pallaso. Nze mpagira Museveni ye Pallaso wa Nope. Nefena tuli bakulembeze ku Federation. Nze sisobola giyimbira kuba sigiwagira Nope. Kadeke kamwana mulenzi Eddy Kenzo Msuuza alina statement gye yakoze etabudde ennyo bannayuganda. Eddy Kenzo agamba nti engeri gyekiri nti Pallaso yasazeewo ebitundu 10 ku kinne waakyo okubeera part of NUP. Essente za Federation Pallaso azeerabire.
bwabanga yazazeewo kubeera n'NUP sente za federation azeerabire ekyo kyo kyalina okumanya era mukadde ke kamwana mulenzi Eddy Kenzo alina obubaka bwe yagasseeko ng'abusindikira munywanyi we Pallaso. Kati singa Pallaso nga vice president ajja n'akugamba nti nganze omuyimbi ne bayimbi bannange abayimbira NUP tusabayo ku ka budget okuva mu federation osobola okuba fundinga. Andi kati sawa ya lero njagala omanye nti government eri mu buyinza ya NRM no ngamba ku sente ze baba we za federation government yazitwa tesobola ziwa mulabe wayo osegeda yo bwe nabezze mu buyinza netuwa mpuliriza bine bintu byawo bitegere towakana kale kampulirize senga government ya NUP ejja mu buyinza owulira ndi mukuwuliriza ongambe ne tutuula nga federation ne tujwa proposals za fenezikiriza ne tusupporting owulira naffe tuba tujja jiddiza aganye Pallaso okuyimba ba Sweet Family ngamba okugamba nti netaga benefit ate benefit tetuba wagwa ne agente tubawo kati Pallaso yagalayo ka budget tumuwa ng'omuyimbi sezo okutwala mu NUP si NUP kulinga mambo NUP etusabo bayi uli muyimbi wamwe president yetuwa yamanyi kati bweze twamuwa mpuliriza obuyambi bwetuze butumuwa kiri jali obutwala mu NUP kati Bobby ekyo kiche Eddy Kenzo on Pallaso. Kati mwana mulenzi Pallaso naye gye buvuddeko wadde yeegatta ku NUP teyeyambulangako federation. Pallaso takeeranga kugamba nti federation agivuddemu wabula ya acknowledging ekyokubeera nti bali bawagira byabwe naye kati awagira kike. Oli ku lukiiko olukulembera abayimbi mu Uganda Musician Federation. Federation olunaku lw'eggulo ng'ekulembeddwamu president waayo balaze nti obuwagizi bwe buli wa president Museveni ne bamuyimbira n'ennyimba. Gwenga ali ku lukiiko olwo mpa comment yo ku nsonga eyo. Eryo ddembe lyabwe nga nange bwe nnina eryange. Oshegera nze ne family mwenva muganda wange Chameleon for example muwagizi wachi wa NRM neryo ddembe lyengachi Katonda yampa amaaso gange nange nengeri gyendaba ebintu byange ngachi ng'omuntu nze natunudde. That is Pallaso to Eddy Kenzo. Kale awo tuvaawo today wa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo baali na lutwe nga bwabeerawo musajja wa Katonda abantu ba Nobat events yatabukidde Eddy Kenzo amuli mu kifuba wakati okuviira ddala ne kurale gye babadde nayo epakwaki paka kudda Kampala. Nobat agamba tagenda kuleka Eddy Kenzo. Mukulu Kenzo mwansanze epakwaki noyita abantu be nabadde ntambula nabo ebigambo bye wagambe go bimanyi era ne mukyalawo n'agamba ndabyeko plan zonna ze mwade mu planning nga mwagala okukozesa omuntu anninaanyi naziguddemu era nze nebbi wa mukyalawo sijja kugendayo. Kenzo njagala nkujjukize oyinza okubanga okuuma mundu leero naye bulaza tolina kyewabadde mu gavumenti ya President Museveni. Ekirala naawe Nyamutoolo Honorable Nyamutoolo tolaba nti oli minisita olwaleero tulabye ku banene emirembe engalo ate tolina kyewafuuse na munene mwatu kuba bwa minisita tolaba nabuzaalamu mwana wakafuuka minisita. Waliwo abasajja abaali ab'amaanyi nga baali ba minisita ne bazaalamu n'abaana abasukka mu bana nga ba minisita ng'abaana baabwe bonna babazaala ba minisita. Ng'otandise kunsindikira bubaka bunkangakanga otandise kunsindikira bantrackinga na bandrekinga. Ono mulenzi Nobat events mu kulumbagana Edrisa Msuuza muyite Eddy Kenzo teyakomye kuye yekka ne mukyala we Honorable Minister Fiona Nyamutoolo naye mwe yamwetikidde kati abamu ne babuuza kati ate mukyala w'omusajja yakoze eki. Weefuge tolooza nti gosoose okufuuka mukyala Kenzo ate totijjirako nnyo tokisussa kubanga nerweme emyaka gye yafumbire wa Kenzo tonagifumbawo ate tomanyi nti oba onaagifumba kubanga omuyimbi omuyimbi mubaka wa sitaani ffe tubalabyeko tubategedde tubamanyi tukozeeko nabo so mumuweereze minisita Nyamutoolo g'oli mu kusumbuwa n'abayimbi ng'oyambako bbaawo oyo ataasoma
goli mu kusumbuwa abayimbi wakozesa bbaawo n'afera abayimbi banne mumbatwala mu palamenti bagenda kufuna copyright ofuna kati wayise bbiri ate bbaawo ali mu kukola video ng'agamba mbu abayimbi ba region bwe kintu kinene tuli mu kubayambako bagenda kuyimba kulale ya muzeeyi nga buli omu addayo neki nga buli omu addayo n'omugati ne sukaali abantu be mwasuubiza copyright kati mubawa mugati na sukaali gwe nkuvuddeko kuba oli mukazi sigala ng'oyagala balo va mu mirimu gyaffe go wakwata ekiteeso ky'omwami wo kyeyakubeera mu buliri n'okitwalira baminisita banno ne mukitwala mu kabineti naye mwe mukoze ensobi era n'ekirala Pulezidenti Museveni n'abakulembera NRM mwena njagala mubawe vidiyo eno omwami Secretary General Richard Tadwong omwami Domba wa Director Communications njagala mufune vidiyo eno mufune message eno ekintu Eddy Kenzo ne Nyamutolo kye babaguza nkubanga bo balina selfish interests zaabwe mbu abayimbi ba regions bebabayimba kulaleza muzeeyi okuvadde nedda abayimbi abo era bayimba Bebe Kulu bulijja abasasula bulungi ekintu ekyo kye mwakoze kyakomezawo tribalism. Eddy Kenzo, you are promoting tribalism which President Museveni have fought for all the last years. President Museveni teri kintu kyasinga kuwala nanga is Nobat events obwanganga abwolekeza Eddy Kenzo wamu n'omukyala kale kati katuddeko ewa Chameleon yasabukuluddawo baasi nti egenda kubanga enoonya kalulu baasi ya Chameleon oba baasi ye NRM ngeri gye kiri ti NRM mu kabonero baasi Yes, mukwano jange abalungi mwena basi lino ngeno kunonya akalulu ka muzeeyi 2026 taking your gains. This is the bus ready to swing in action, city to city, border to border. Him ingira ko mu basi yo tata ale bya basi tubiveeko si bye byatuleese. Chameleon ne Nobat events oli gwentandise naye wali olutalo lwabwe lulinnya step buli kadde akayita twasoze na Chameleon kuweereza Nobat warning wabula birabika bitambula bivaawo kaawo. Nobat promoter, simanyi why you have a problem with me. Simanyi lwaki olina ekizibu nange because zesikolangako naawe ndi oli promoter wange nkolaganye ne babbalamu nkolaganye ne baketi ne babitex tubeerangako na promoter wange nogo buli bwovaayo olabika ng'olina ekizibu nange ate nga zisiina ekizibu naawe my brother. Nkulaba emirundi mingi ku social media ng'oyogera ebintu byoyogera nga ne bwentula mu maaso go ndaba obukyayi. I don't really know why. Nobat olaba njagala otegeere oba weetegezebwa byoyogera. Fact Chameleon teyakomye kubeera nga aweereza Nobat warning ebintu yabitadde mu buliwo n'agenda ekatwawo n'aggula omusango ku Nobat events. Jose Chameleon yatutukirira eri mu offices zaffe Katwe nga yemulugunya ku Nobat events. Wabula ate Nobat events we yawulidde nti baamuwawaabidde ku poliisi ate Nobat yanyize bunyezi bye bamugaana bamutangira mpiira abunga namanda. Taginga mu video mbu Chameleon mbu yampawabidde simanya waliwo police reference. Dr. Jose Chameleon nakoze ne video ku TikTok yange kuno kweri nabadde ngipostinze eggulo ku matya nga ngambye am seizing fire naye olwokuba bavuddeyo noota bundiyo badde nkutegeeze bye byansaziddwamu twazeemu buto. Nobat events teyakomyawo n'awandika ne ku mukutu gwe nti aweereza Chameleon obubaka
nti yayimiriza enjogerezeganya zonna ez'emirembe era agamba agenda kwambalagana ne Kamili bubi kasooka amalirize Kenzo akomewo akime Chameleon. Jose Chameleon nebo buganga bwo bwotambula nabo nakogera just in fact nakogera 15%, sinaweza 20. Nina data gwe nina kugwe inkubulira mazima nebyejogera byolaba njogera wano just ninayo kibaita akafansonye kugwe nga Chameleon nkuineka akafansonye katono nebyo bye watandise omusajja ogwo bayita basiima yali abaddeko mukwano gwange ne personal level ne kati twogera bubi era njogera naye mu mbeera eno gye tulimu ey'okunyiigagana. Basiima yangamba naye Nobat Chameleon yakola ki ne mugamba weebiri bye yankola ebimu nsobola bikugamba musijja bikugamba. Basiima nangamba Nobat sees fire. Nawo ne bakama bange bonna bankuira amasimu sees fire Nobat sees fire. It was Monday this week. Era ne nkola ne video ne njiteka ne TikTok yange kwa account kuno kweri ngamba banayi I am seizing fire from Chameleon issues from today. Bwagenda okutuuka kawungezi sawa 8 ate nga baleeta influence. Kati Chameleon goloza sikumanyi. Bujango oba wali ofunye ku police reference. Ngojifunira muntu. Okole ogenda kole ensobi. Chameleon wandi badde okkakkana mu retirement yeno newe yagalira mu Uganda muno. Kubanga ebintu byakyuka dabulaza. Ebintu byakyuka. Chameleon bino sibye gumulembe guli. Watomeranga abantu. Nojjanga yakasolo ko nofuka mu mwagwa nofuka mu kamwa nofuka mu bawagizi ng'omuntu omukwata n'omufukira. Sibye ebiseera biri Chameleon. Sibye ebiseera biri Chameleon. N'abakulogera nga bonna baafa. Tobola katoberawo ng'ogugumuka bugumusibooti nga lubi. Chameleon kati nkugamba n'ebigambo bino era njagala video eno mugiweereze Chameleon twazeeyo buto njagala neetwale naawe onfuna bulungi wageze mu mateeka wenkwagala osegera njagala onkwate onsinge ontwale luzira onfuna bulungi naye mu byegamba nzija kuba nkyali mu kaguli ka kooti nga sinaana kutuuka mu maaso g'omulamuzi igwe sewe mbugenze naye kati kambuuze ogenze ekatwa ku police station okola reference mbowawabira Nobat tewanayita lunaku omwogezi wa polisi Onyango ayogera olowooza tetumanyi muvuza mmwe Chameleon mukakkana tolina bajjeno bogenda okukozesa ensobi ina bogenda okukozesa ensobi bigambo bya Nobat events in fact yabiinako copyright aweereza Chameleon bubaka bukambwe kyonna request kye yakola Nobat teryamanyi. In fact ne Chameleon nnyini ali mu kwebuuza naye akasajja nga kanumba nnyo nakakola ki? Wabula bannayuganda abamu abalabye bino bagamba nti naye Nobat gwazannyirako amumanyi oba amakamba sibule nga mbagamba bannaffe aba Honeybites bagamba nti Honeybites balina ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero oba omwana gw'ogenda okukyalira ku ssomero yogera ku daddies binyeebwa mpogola bagiya yogera ku cupcakes eziwooma okuzaama decorated donuts bakubire ku 0709787508 oba ogenda ku vidiyo omwana wo bakuwe package ey'omwana ali ku ssomero mukadde keekamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi balangi omaze okubanga ozimba ekizimbe kyo kituuse ku ssa ery'okukisiiga langi don't look any further look at Alson Painters UG 0705 1936 0705 1936 Alson Painters UG ojja kubanga obafuna butevre nnyo nnyene ddala abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange nagamba nti YouTube channel kwoli eno eyagaliwo
information nga bwe betuusewo bwe tugikuwa tetugattamu yadde okutoolamu ekyaffe kyolina okubanga okola mukwano gwange kyakulikinga video teeka mu comment kiki kyolowooza subscribinga ku mukutu guno sharinga thank you